Anatolius bagendanga bonna mu masabo ne David Lutalo tali sabulimu yasaddaaka abaana bana David Lutalo ya musaddaaka abaana bana waliwo omusajja muyita Ivan andogera omwana badde asiiba afaaza nnya kyewuunyiza bogendanga mu kifo omwana nagamba va mu ntebe yange togituulamu n'okonkona omwana agaana okukugulira oba omwana naawemula omuntu yenna omugezi tatunulira mwana atunulira mukulu omwana ebandabirwamu ya mukulu era omuntu yenna omugezi ategeerawo nti bazadde be bawemu tebaagala bagenyi n'ebirala Kayongo mwekonaganye na Anatolius omuntu yenna omugezi nonsonyiwa okusalamuko ekirimu mukama wange katono nnyo ke mbadde ndeseeyo nga nvudde ku mwana oyo olw'ekifaananyi ky'ensanze wano ku kibuuzo ky'ombuuzizza wabula bonna abanna abalala bavuddeyo ne bambuuza byomu naddayo ku kyabadde akola era kyensoose okwogera nawe nga nakatonga abaana bano nga balina empisa kati nze ŋŋumye kwambadde sikusinkanako maaso ku maaso adde nkulaba bwentyo TV biki bwentyo nga sikusinkanako wabula nze ŋŋumye olw'ekifaananyi kye abaana abo kye bandaze ng'ekiri kyoyogedde nti kiba kikuwadde endabirwamu y'abakulu abaana nze olwedde nze mbadde nteredde nebizali badde sabbiri ezekyo mbadde nze nteredde mweyuzayuza ebitogi na Anatolius amalogo gafuuka amalogo era ebintu byemwogera ku myaka gyammwe nze mbadde sibabisuubiramu watuuka extate noga nti Anatolius yakwatako $5,000,000 oyo nno capital omuntu gwakozesa okuviira ddala mu bwavu amuteeke mu kutugumbula manager Ivan $5,000,000 bana empitirivu nze nno ng'omuntu omukugu awo saagala tugendewo kubamba labanga abaana abayina enju mwe mwali muva ekibuuzo kino kirambulukufu ngenda kiisa ku lulimi lwange nga nkozesa olulimi Oluganda tutegeera obulungi oba nkize mu Luwarabu Oluganda tolutegeera ndutegeera bulungi mukama nyimba nziwandiika mu Luganda wali ogenzeeko ko mu ddogo oba Anatolius yali agenzeeko ko mu ddogo oba mwali mugenzeeko ko mu ddogo ne David Lutalo nyanze ekibuuzo kyombuuziza mukama wange ekibuuzo ekyo kiyinza obba ekigumu ku muntu ng'ayogera ebintu nga tabitegeera naye ate kiyinza okubeera ekigonvu ennyo ku muntu ng'ategeera kyayogera abatuwuliriza abatulaba eyo bagezi bannayuganda abantu bagezi oba bali abroad baludda buli abatuulira bagezi omuntu aba ayogera otunulyanga nnyo omuntu ng'ayogera omuntu alimba asobola okwogera eddakiika 2 n'omanya nti oyo alimba n'omuntu ayogera amazima asobola okwogera eddakiika 1 2 n'omanya nti byayogera alimba nze kati ekibuuzo kyalibadde ekyamaanyi ku muntu nga byayogera tabitegeera naye ku nze nnyinza okugamba kibayita mu kumenya mu jjenje nga kkalu Mr. Labongo ino kamera gye tutuddemu tuyinza obba tuli obatono wano naye ensi n'ensi etulaba bali eyo batulaba batoyegesa amaaso nze seegombangako kufuna linnya nga nyonoona muntu mulala kuba nva mu famire ya linnya wadde nga sijja gigenda mu famire yange erina aboogezi baayo olwedde kati nze ndi ku kyange nga nze omu kitegeeza sirina linnya lyenjagala olwedde etegeerekeka wenva wonna n'olwekyo nze seegombangako nako yadde kufuna linnya mu kuyimba nga mpise mu kwonoona linnya lya muntu ate abo abayinza okugamba nti mboonoona oli asobola okujja nanzigulako omusango nituwera ennemba naye nze ndi kukiri nti amazima tegakola ki tegeekweka esebo gwe ne David Lutalo oba gwe Anatolius ne David Lutalo mwali mugenzeeko ku musabo oba David Lutalo naawe mwali mugenzeeko ku musabo Anatolius yali agenzeeko mu ssabo nga mulaba David Lutalo yali agenzeeko mu ssabo David Lutalo tagendangako mu ssabo nange nze nga nze Bashir Kayongo
naye nga Olanatorias okunsembeza ennyo nanjagala oba oli awo bayogera ne mukama we oba ne banteeseza bikinze bye ssaamanya ba ababiri balina bye banteeseza abo ababiri wakati mu ekyo yali muntu aneegulako kuba alina kyanzuddemu yatandika okumbulira ebyama bya mukama we byengenda okwogera waneeno kuba sikyalina kyenyinza kukweka sikyalina kyenyinza kukweka omuntu wakuyita embizi abakulaze nti takwagala nze nkulwaniridde nkomye obulamu bwange bugenda ku lulo ate at the end olwokuba biri byaggwa ate essaawa ezo mpita mbizi kikyemba nkweka nze ngenda kwogera musajja ebyaŋŋamba kooli mukama we naye ye ate nze ngenda kwogera ate ye ebyo bye nalaba ng'akola oba ntegerekese bulungi nti nze omukisa gwa mukama we oguzunga naye saagufuna naye ate nafuna oguzunga noono nga baŋŋamba naye byakayakola naki ne mukama we ndoza ntegerekese bulungi nali ngenzeeko Musabo ne Anatorias nga nze sigenze olugo olw'obuwambe bwe bwe yanteekako kubanga ekiseera kyatuuka ne nfuuka mugoberezi w'essebo essebo Anatorias yagenzeeko mu ssabo okusinziira mu kafubo ke twalingamu ne musajja we oyo Anatorias bagendanga bonna mu masabo ne David Lutalo etali ssabo limu bagendanga bonna mu masabo ababiri ndoza tegerekese bulungi njogera kyono ye nangamba ekyoli kati nga bw'atali musajja mulambulukufu Anatorias okudda ku bantu n'abazanyirako ne data waabwe na biki byonna byonna n'abagamba nga nosensi oyo gwe yayogera yenene nga akumalidde obudde omubuuza ebibuuza ng'alinga agamba nti muli babiri munyumya mboozi ya babiri bweyegana ebintu bweyekubatteke bwakola bino bwakola biri kwegamba naaba nga tali ku mulamu yadde kati alina kyayinza kukkiriza olwakiri kinnalaba abamu batugobereyo bagezi nnyo ekitenkanika era bakisa ekitenkanika ensonga bazikwata mu ngeri ya kintu kikulu nnyo era buli kadde ekisa kye batuyisiza ne tudda gye bali ono ne tukoma weeno nga tujjudde amafuta g'okuweereza nate David Lutalo okusinziira ku Anatorias amasabo yali gafuula mmere amasabo yali yagafuula emmere omukulu David Lutalo yali yagafuula emmere omukulu David Lutalo okusinziira ku Anatorias bye yaŋŋamba nze ate njogera ebibyo bye nalaba ng'akola Anatorias bwe yagamba nti bagendanga mu David mu masabo yabagamba ki ekyabatwalangayo yaŋŋamba ekyabatwalanga mu masabo kuba namubuuza namugaa neffe ebintu by'amasabo tetukola ki ffe tetubimanyi tetubitegeera ffe kwegerera Mungu n'osoma alhamdu al-Fatiha Allah n'otambula nze ebintu byammwe eby'amasabo sibitegeera yina bwe ekito lwaki oŋŋamba ebyo byonna kati yali yanzuulamu obunafu nti nali njaga David Lutalo kati nga mbuuza yoyo g'ofiiririra agenda kufiiririra yaŋŋambanga nnyo ekigambo ekyo nawe weesiba nnyo ku David Lutalo naŋŋamba ekyalitwala mu masabo ffenna twali tunoonya kufuna linnya n'amaanyi mbukuba engeri jjajja ne talenti eyo nagamba abasajja bayinza okunzita biki bikinga omanyi saga z'endongo nga batambula abantu abo ne David Lutalo twatambulanga babiri ne David Lutalo nga bwaŋŋamba nene mwewuunya nnyo olaba nga mulaba n'omudaali mu bulago buli kiseera nkubira amasimu naŋŋamba alina awantu wayamugamba nga osoma mu Bayibuli kiri eri Anatorias okwegaana ebyo bwa David Lutalo wabula Mukama Katonda yali amala amazima n'agajjayo oba nakuteekako ezambi ye eriye nga Mukama Katonda kuba teriramanyi Mukama Katonda bw'asasula wangi Mukama wange ekyokuba nti baali banoonya linnya na polisi waliwo ekizibu Anatorias kye yagambye ekyabatwala ku musabo ng'ogyeko ekyo ekirala ekyatwala David Lutalo na Anatorias musabo ekirala Anatorias yatendewalirwa n'aŋŋamba ebintu bingi twagala tumanyi time tugiyina bagenda mu masabo naŋŋamba David Lutalo yeetamu abasawo kuba ne mwalimu musajja goŋŋamba nga ndaba tayagalira ddala ki gwe kennyini waŋŋamba n'amala kumanya nti ogenda mu basawo tosuula ku mulimu kati oŋŋamba odda nti mwagendanga mwenna ku basawo nankonako bw'ati alina omuze ogukona bw'anaga leero gwe sebo olina talenti oyimba naye tebikomaawo muganda wange nanga twagendanga mu masabo n'omusajja ng'oyagala nkubulya ekyamu kyayabasawo nkunzi kinjagala omumanya nanga nemmanya ofuuse wange gwe nga bwaŋŋamba ne mugamba yenjagala mmanyi ekyabatwala mu basawo ekyabatwalanga mu basawo mwagendangayo ki
masawo ate nga musajja ndaba wa ddiini era kyekyambakyaya bwaba batyo yavugako wano nawali naleo okunterako story kati ebyo byeyaŋŋamba biri wakati we nani ne mukama we ne Katonda waabwe gye batezivungiranga nti David Lutalo Anatoli asagamba simanya oba basala bye basala nga tabyatula basala kuba David yasala abaana sima bana nga bwayogera era mu lukiiko yamubuuza nasala baani ssebo yasala abaana bana kugamba enjogera ebyange Anatoli yasiye n'enjogera ebibye nani ne Lutalo yasala mbu abaana abo kati abaana abo okujjamu bali nti nga omanyi boyo baba bakugamba mbu abo abasawo takubulya kigenda kuddako gwoyinza omugamba yaga gundi asiike mbwe musanga nga asirise tugeze nga afudde kyokka oluusi oyagala mboba olya akuveeko oba onfuna bulungi muganda wange kati ebyo byali byabwe bye bamanyi oba bye yali ayogera byali bituufu oba tebyali bituufu naye nze ekyo kyankuba wala yasaddaaka abaana bana musaddaaka abaana bana nga ndaba endongo yange etandise okujjamu amakoosa amangi kati saddamu kwogera naye paka we twatuuka awo nate tewandeka napondooka bwe nali nva mu mmotoka ne mugamba okakasa byogera bituufu n'asirika Anatoli n'asirika nga yasala abaana bana kati kyankuba wala n'enzira ewaka nga n'omutwe ngutakula wana ina omulimu gwange we nateeta awo saakyama nawo nengina neneebakamu neŋŋamba naye nze ebyo sibinakubuka kuye ye yakyogera bwatyo Anatoli yakyogera oli waddemu okwegana gwa Anatoli oba nogenda n'oggulawo emisango gyo nze ndi mugumu kubeera yansaba tujja tuukako mu lukiiko yansaba obujulizi naye sebo tugende mpo time yaffe boss twaga tugikwata empula program eno yawukane ku versions endala boss Kayongo gwali oyogera era tuba tunyumyamukko wano oŋŋambye nti David Lutalo yatandika okuneegobako kuba yamala okulabanga ebibye byeyayagala namano bimukolera yaleka okuneegobako nga neewala era kwe kutuuka nokuleva ekuvuma embizi olw'okuba nti wena bye wamukolera biki bwe wakolera David Lutalo ebyo badoga nti wenamano mukolera ebyo yaleka okuneewala nyanze ekibuuzo ekyo mukama wange David Lutalo yanjagala kusooka yanjagala agenda ne musaba omulimu nga mbiwa mukulu Vincent Segawa pozi n'okutereezaamu oli byego nze simbi tugenda empola tofaayo Kayongo David Lutalo wamala okukola byali ayagala era nkukwewa era n'okukuma n'ogamba nti olw'okuba namano mukolera byayagala kaja neewala biki bye wakolera David Lutalo first of all mukulu David Lutalo bye namukolera ye nga ye ng'omuntu nga kivudde kuona Anatoli first of all namulaga omulabe we oba abalabe be ekyo kintu kinene kintu kinene Mr. Labongo of course kyalimu okufa nga ezo zonna zigenda nze ngenda okusacrificinga n'ebizibu ebiddako oluvannyuma lw'ekyo namala omulaga abalabe be bye yali alina oba namala omulaga omulabe we ye bw'atyo neerundoolera n'amanya ensonga ye n'agoba omuntu we ekyo kintu kyali kyamaanyi kyali kitutte obulamu bwange nyina enyiike ku mutima okitegedde muganda wange nayita mu bizibu bingi nnyo because of him omutuukako kyokka kyatwala buli kyange kyonna kye nali nnina okutuuka obutuusi waali nti tuutuno nga bwe ndi naawe waneeno kyatwala buli kyange kye nali nnina nensigala ku ssabwe nti akyassa
obadde ojja wano nsebo nakulagiridde mbadde wano ng'otuuse nsebo mu byosinza okuneewuunyako okusanga missed call y'okusimira neziramu ekkubira era obadde onnyo gambye neewuunyiza nnyo okunkubira kyali kyetaagisa ki David Lutalo gwe okumutuukako ekyo kyatwala ebibyo byonna nyanza mukama wange ekibuzo kyombuuziza manyi nagambe ngenda kuddamu buli kibuzo kyombuuza kasa kiba nga tekikwatagana ku famire yange yesebo obuzibu obwali mu kusinkana David Lutalo nadda ngaawo nembwebuuza we buva nange kennyini neneebuuza omuntu asanga nze omusayi gwalina mu myufu ng'ogwange nsonga kyengano mmutuukako nga tangubangako yanyaniriza ogwasooka wabula nazuula nti ono yaddira enkokoto ndowooza bwe kuba kuzimba kalina waliwo kibayita eggaali emu kasawo awo oyinza okubawo ennyondo naye kulaga nti wali kibaddewo alayika ndoza addira ekitundu ky'eggaali ey'omusenyu n'ateekako obusawo 10 obwa seminti oba nyinza otegeerekeka nti yali strong nnyo mumenyo tuuka ku lutalo mu bufunze yali atiibwa mu daheyazi yali atiibwa n'abamanyi ku nsonga ezo zendi mu kwogerako kale ssaawa zino Anatolius so gwokutuuka ku lutalo okutuuka okutwala ebibyo byonna ng'obaguza otuuke ku lutalo Anatolius yali ateekawo ekivumbu olwo mumanya luvannyuma nti ye yali ensonga bwe yaddanga ewange nga ndaga eri nafuna dda omulimu olwedde bampadde omulimu wabula omuzizigo gukyali Ivan patampola wafiirwa ebibyo nga ki nalina deep freezer zange ezi we nali mpangaalira buli omu alina gyawangaalira ffe tuyana mu mwenda buli omu alina gyawangaalira kuba nage sigenda kugera ku famire naye ngaekyo ndirakisobola otegera nti tuyana abaana namwenda buli omu alina wawangaalira sinali mpangaalira nateetaawo ssente bwange bwe nalina nagulako deep freezer zange ezi ngambe kyekinkozesa ekyo nti mbeera n'omulimu oguliikiriza endongo yange nti newemba sinatandika kufuna mu ndongo yange ate sigenda kuyayaana kukuba masimu kutabwanya abantu bannange landiroodi biki biwati biki nga gumbeezaawo naye olwa talenti eno kuba kyenkugamba ekyo okimanyi ekusukuma nekusukuma gwali gummala nali nsobola okubeera nawo naye weebuuze Bebekulu omukulu big size Bebekulu balina sente ewaabwe taata we ne maama we neguluuza lwaki yasalawo era ayimbe yali ayina ekintu ekyo ekimupika ekirala era okujja era ayina ebizibu bye yayitamu mu ndongo weewunya nga ate balina sente wikimizi nti olinganga ayina nekyolina okusooka oyitamu mu ndongo eno paka essaawa yali wali kati kyengezaako otegeeza kuba nayo ayinza ogamba ye omwana ate nabeera bw'atyo ali najja mu ndongo ali bw'atyo kumbe gwe waliwo ekintu ekikubeerako ekyo kyolina otuukiriza buli omu ku nsi kuno alina kyalina okukola okubeerawo ye nga ye katonda kyamuteeka nze ndi wano essebuku zaali deep freezer zange 3 zenza wansi ng'era nyinamu abawala abo abawala abo baali bakuba ebyokunywa ebyokunywa ne mmanya nti nalina obutunda baali bakuba obutunda oba okutambulira mu mango biki ebintu nga biri organized ntegese ekifo kyange nga kiri organized era yajjangawo oyo nga n'ebintu byanywa tabikola ki tabisasula manyi boosi wange ate nyina ne kali nti ki omanyi yandeebeetako naŋŋamba Katonda bwali kuvaamu n'ogenda kuba yanteekako oluvumba okudda ewa lutalo ku ddabo kiiki awo nga sisobola kusala ku ddabo kiiki nga bwe nnyingidde mu kikomera eno nali sikizibwa kusala si ku oda za David Lutalo wabula ku oda ze deep freezer 3 zagenda zitya David gundi Anatolius ne David Lutalo baje ne bazibba oba amayembe genawulidde mu mbozi zammwe ez'emabega gajjanga ne gabbaawe mukubemu nga bwe nagambye muganda wange nti nze buli kyemba njogera mba nyina ensonga lwaki nkyogedde siri wano kwogera kunafuya muyimbi oba muyimbi yenna oba okwongera okunafuya Anatolius oba yanafuwadde ate era tabeerangako w'amaanyi kagambe siri wano kunafuya David Lutalo
ngenda okugamba David Lutalo nga bwe nage nti nze ngenda kwogera byono yaŋŋamba byoli Anatolius kubeera nayogedde naligani natulako mumoloka David Lutalo nali njiraba kawundo yenjeru nga njiraba ne siyingirangamu jasi nakoma ku lujji ne mubuuzaako nga mubuuzangako bwentyo kati David Lutalo teyeetabangako mu kutunda deep freezer zange ezo wadde yanyigiriza eno mu maaso tugenda otuuka bitunda ntya bituuka okuggwaawo twali tuveeye matugajiya kugamba jatagenda akawa muganda wange nze Antolias nze ogenda okuyungagana naye bwekityo wadde obadde tonnambuuzaawo nze David Lutalo yantuma ennyimba zange nzija kwekyo ekya fridge yantuma ennyimba zange naŋŋamba ogenda leeta music wo nga maze omusaba omulimu naye omuwayaledi enkera nendeeta music wange naye n'oluyimba lwange lumu nalukuwaddeko duniya oluyina era ndowooza ojja luteekayo ku platform banayogera bayinza ogamba ayogera bwogezi tayimba bateekeo bajajinge nti oba kuba wennali kwakati nayongeramu bingi musical nayongeramu bingi nasigala mpandiika ennyimba zange wadde sente zirecording asikolaki zine essaawa zinene era nyongeddemu bingi naye olujja luteekayo ku muntu atandika okuyimba naki kye nayimba nawwa era tugenda lutuukako oluyimba olwo kati Anatolius yansanga ku Double Kick David Kolo teyajja nangamba nakulabako luli kiki ekyagaana ne mugamba tewali kyagaana jasininda mukulu kulaba kyanziramu nali nsaba mulimu ne mu nnyimba zange kati njagala ndabe kiyaddamu nangamba oyagala kuyimba nti yegwe Kayongo ndi yakuŋŋambyeko kwayambuuza ewaffe David nembulira ewaffe nanga netusoke tuyingire mu studio waneno tusoke tubeeko betwogera yalidi yalimu yali nafulumamu okaawo netubeera omu naye nga atono obaani ate engeri gyali munafu mu music nga nze simanyi nti munafu nga simutegeera bulungi naye engeri nnya Anatolius nali ndiwulira ngenda okulunga nembuuza ate gwanisebo nanga nze vice wa David Lutalo nze mpandiika abayingira n'abakolaki n'abafuluma ngoba kola buli kimu kyonna nemanya nti ndina muntu ki wabuvunaanyizibwa kyenkana ndina David Lutalo kuba president bw'atabeerawo mu ggwanga vice bw'asigala babeera ye president si bwe kiri muganda wange nemanya nti kaseba omukulu David Lutalo taliiwo onaaso baba ekitegedde nako asobola okubaako watuuka nange olaba nziza mu bibuuzi bye aŋŋamba alina omwana mulwadde naye omwana wange awo mulwadde mugajja tusaba ajja wona inshallah naŋŋamba mwana oyo arogebwa naye wali omusajja amuyita Ivan amuroga ndowooza mulinayo omuntu asobola okusoma edduwa ewammwe yinza okunnyamba n'asomera ku mwana wange edduwa maye obusiraamu bulina ebugamba muganda wange bana mukirina ti bw'obeera olina obusobozi obusobola okuyamba omuntu n'otakikola ofuna omusango wa Katonda ogabana ku kibonerezo oledi nani nkimanyi wali omuganda wange asoma edduwa ennungi si bineeno mbukufuna ssente kikiringa kitone mugamba nyina muganda wange asobola okusomera ku mwana we edduwa n'atereera obaoliawo Katonda n'amuyamba n'atereera Katonda n'amuyamba si biri ebyabwe byebabeeramu biri embukula okusatu ekijjabba bwe kiti kuba ebya Katonda tebiriiko deeti koye nti kale tujja kukeerayo enkya tulaba omwana wange ne muganda we neri yayogedde nagamba waliwo omusajja amuyita Ivan andogera omwana simba musajja oyo kyanjagaza nze saafayo mubuuza Ivan ani nangamba ojja kukeera tusingani wali kalina akaliawo waliwo kalina akaliawo kulina Double Kick Kabuuso we nayimirira nayo ku makya nenzija jjukira njagala n'omulimu guli nanga bantandise osembere omusajja nga vice ate ne David olide yandaba naye nga njagala bba bulungi ekitega muganda wange kuba wa mukulu Vincent Segawa nali nnyimba nga mpaka sente kange nga nkafuna bulungi ke yali ampa konna era ndi mumativu nenjaga nyongereko najja mu motoka ye njeru aina wishi yali njeru wishi ye yali njeru njijjukira bulungi najja mu motoka nenyingire maaso ntulanga tugende era ajja kuba lwimba lwa gundi mwali mu good life obudde era yakayagala nnyo naye moze radio mwali mu limba lw'obudde ntugenda ntuuka wa mukulu wange netutuukawo namweyanjulira ne muganda muganda omukulu wange tukwatagana nnyo tukwatagana baganda naye tukwatagana nnyo ne muleeta awo
nago omwana wange mulwadde bwati ne bwati bula naye alogebwa omusajja bamuyita Ivan. Mukulu wange kyava mbuuza ani yagamba nti Ivan oyo omusajja gongambye aloga omwana wo. Ekyo yakimubuulizaawo awo nga tannaba kugamba nti omwana mugere bwoti ne bwoti. Simba wakati tuddamu ekibuuzo kya ebibyo byagenda bitya byonna okutuuka okusaanawo kubanga waŋŋambye nti olutalo olw'okutuuka ku David lutalo lwatwala ebibyo byonna weewo paka kuza kuziba bosi wetuli mukama wange sinnabula sobola bbula. Ivan andogera omwana namubuuza ani yagamba nti aloga omwana olwedde akuloga omumanyi ate kati okimya eki wano ogambye yakuloga olina n'obukakafu lwaki omutwala ku poliisi omuwabya nti ebyaffe biggwera eno wabali bayikinya byabwe be bamanyi gogamuta nti gundi andoga noga ebyaffe biggwera eno byaffe binenge gye biggweramu eyo andogera omwana nga wagambako ku mukamaawo nti Ivan aloga omwana wo ya Ivan gongamba yani namugamba manager wa mukama wange wentegerera nti agamba Ivan Lukwago manager wa mukama wange yandogera omwana nasirika mukulu wange nabwo omwana wo si wa bigambo bingi nabwo omwana wo wali mazi gano bagita zamuzamu mutwale anywekana unaze nako ku mazi malungi so nno amazzi ago wakati mukwerwanako mu lukiiko gye tujja otuuka David yagamba agamanyi agamazi malungi nga manyi tegalina buzibu ago ge yabaawo omwana woono ge yamuwa amazzi teyamusaba na ssente netulinye muluka netudde nduza yengeri gye yazunga mu basawo be alaba muwadde amazzi buzima tini yaka yajja simu mativu kwato yajja tamuka bulungi nga tetunyumya bulungi etudda nandika we nateete nampa emitwalo gyali eji esatu ye nakolera nagenda mitambulo gye kati ankubira essimu ssaawa nga 9 ez'olweggulu ku 10 nga muganda wange nti wangi yali ampita muganda wange ne mukazi wampita Mulamu Kayongo mukazi wa Anatolias nga ampita Mulamu Kayongo munaku ennya Anatolias we yakulabira yatangira okuyita muganda wange yampitanga munaku ezi ne mukazi we ampitanga Mulamu munaku nnya era nga mukazi we bwa Anatolias wabatali ku double kick yawo abamanya ali nange munaku ezennya mukazi we nga amanya ali nange bino byankola mbiza batwange ne mukazi we ne bakola ki ku mukazi we ali kimanyi bunyiti era Mulamu Kayongo ali Anatolias ali ne Mulamu Kayongo wochega muganda wange ankubira essimu ku ssaawa 9 ngamba okimanyi nti omwana azannya omwana badde asiiba afa azannya kyewuunyiza so nno olutalo yaŋŋambako waliwo omuvubuka wo gwe nagoba obubi naŋŋambako si kirungi kugoba bantu kusooka n'olaba n'alemererwa ye nga ye naye oyinza okugoberamu malayika kati tuva kwegiryako olaba oli malayika Katonda bwe yakuleese omwana kati azannya tannafuna buzibu bwonna bwe yakeera enkeera tanaŋŋamba tekinnaddamu n'ekimusika naye mukulu wange yamugambako teri aloga mwana wo wabula kyaka mpeweze wammwe ezitawanya omwana wo negenda ng'otereeza mpola ensonga ono gw'oliko taloga mwana wo naye yeerwanako ku mulimu gwe onyweza mulimu gwe ndowooza bali baagala omulimu gwa lutalo wa manager baki baali bangi ng'agezaako maga nti ono alwana bibye gwe takuliiko gwefa ku mulimu gwe na mukama wo mumukole ki mutambule mukole ye muto wange bye muli mubiri bitya omwana yafuna dde omulimu mukama wange yamuwa omulimu lwaki takola mukama wo akimanyi nti nno onabeera naawe nti tamanyi gyali era saagala mugamba gyali nti ali nange naye ekyo nkikolanga nze omwana bwe namugamba nti oyingidde okukola ajaba tasobola kumperekerako ate njagala nzije naye ewuwo mbe nga nzija naye wamba sina maanyi bulungi bwinza naye mmanya nywedde bulungi amwana engeri gyayagala ennyo yimba bwanaatandikira okufaaneka okukwata ku kasente ng'alaba akola n'okukola nga David amulabeera gyatandika n'omukubira omubuuza ate oli bwe tugenda kukola kyali kyetaagisa kiggwa okuyimba nga bw'otambula na Anatolias lwaki Anatolias yakutangira nnyo okutandika okukola emirimu gyo kubanga nze ndi muyimbi nkumanyi bulungi boss siga ebifaananyi olwaliro ntudde wano naawe nina abaana abato abange bendabirira bali 48 era bendaga ennono y'obwataata n'okwagala
nina abakyala bentulwa nabo bali 15 nfuna time n'entembeeya ebisiige betukola n'obusawo n'ebirala ngenda ku masomero g'abaana okubalondoola mbadde njagala kulaga njagala nnyo kuba omupiira buli lwaggulo ngenda n'enkuba omupiira njagala kukulaga lwaki ggwe ekyokuyimba n'ekyokuwerekeranga Kanatorius ewa muganda wo oba n'embifo ebirala nga bw'ogambye amasabo n'ebirala lwaki Kanatorius kyamuwozibwalira nnyo okukuleka gwe bikwasaganya bibiri n'akusiba ku kino ekimu muntu kyasobola okuyimba okumala olunaku lulamba atafunyemu na ssaawa 2 zitambula oba kale dakiika 3 zitambula lwaki kyamuzibwalira nnyo naliko ne extent egamba nti bwe naakuleka n'oyimba tojja kuba na budde naye nga nze nkulaze nti omuntu omunkola ebintu nga 10 era byonna mbikola bulungi olunaku ne luggwa. Yanyanze ekibuuzo ky'ombuuza muganda wange n'essaawa ya leero bwe tuli wano naawe siddibwangamu ansa eyo naye nga nkakasa eyo ansa mukama wa agimanyi mukama wa Anatorius era bwe nduli mu kiiko tugenda otutuukamu nakimubuuza naye yennyini tonenyezebwa olw'obutamanya sinenyezebwa olw'obutamanya kibuuzo ekyo nange nkyakyebuuza baayogera ki bateesa ki banjogerako ki kuba byonna byayogera oli muyimbi muganda wange nga bw'ogambye era nga nkumanyi oli muyimbi ate era oli wakabi kuba nkugambye nafukudde ebitabo nga 15 ebirimu ennyimba zange nga nnoonya ennambayo amaze omulaba akulimba ate ali mu Bannayuganda abalimba nembula nenkozesa psychology yonna nenkozesa obwongo obuzayi endaganjula essimu yamukwano paka bwe nalabye ennambayo nengana ennamba ye okunoonyako nabwe ekitu neebuuza kiki kyebandabamu ekyenjawulo kuba ebyakulimba musimanya yagamba tetugenda muwa mulimu biki akulimba naye yennyini yayogera n'agamba nga musabi wagamba nti asaba mukulu lutalu kale wali badde watandika dde okukola taba kuba oyo tugende empola tujja tutuukawo yesebo emboozi eno tulina time yaffe osobola n'okusalako wano ofuwa ne kuluwa ng'okola emboozi eno kubanga eddembe lye tulina wano pitirivu ekyano yaffe Katonda yagituwa natuwa n'omuzindaalo guno tukozesa okukyusa ensi okukikyusa okuyambako ensi n'ensi otuyambako tuli ku kibuuzo ebibyo byatuuka bikyokusaanawo paaka gwe yalina fridge ne almost company yali ekola juice oba edduuka eryali likola juice oba essogolero lya juice abantu gwe bali wettanira okuzaama wagulya ne deep freeze 3 byatuuka bitya okusaanawo gw'okugenda na Anatorius wa mugandawo kyekyabiretera okusaanawo awo we tuli byasaanawo bitya tutambula ataddeyo nkulagaawo we tujja ataddeyo ensonga ya Ivan wa muganda wange amaze olaba ku ky'omwana kuba wano twajja alaba butono eri gye bazungira ndoza babawa bukisaaganda ono jasi amuwadde mazzi ga zamuzamu amazzi agatalina na mutawaana gonna gemakka galina olugero lwago lunene kati ateekayo ekya Ivan ekyakiteekayo nafuluma nga nkwata essimu namugamba manager ono njagala tufune engeri tumugonzaamu ayitiridde amaanyi ayina mangi wa mukama waffe nfune ennaku 2 buli mwezi ye mbaira ntanga nze vice ngate manager afune ennaku 3 ennaku ezo zimanyi bulungi ndoza abatulaba babenze bitabitega bungi byabayimbi nti tugeze balanze David Lutalo ku Freedom City waddazo okuyimba n'olwo lunaku lwa Anatorius bobi bamanyi gye beesharinga ennaku zaabwe nfune ennaku 2 manager wafune ennaku 3 buli mwezi imagine ngafune ennaku 2 ku music we oyo ow'Ekibogwe si kiruma mu music we wa Kibogwe ngo Anatorius afune ennaku 2 kati manager wakiri afe kati mukulu wanyaga musanga ali bwati ogambye eki nantunulya nnyo bwati n'obusungu kuba twagalana mukulu wange nakimira naye kakati muganda nfunye essimu tumaliriza nono tujja wuliziganya ku ssimu konze kale ne tulinnya ne tudda twadda tayogera simanyi awo kiki misunderstanding gye baafunamu
netudda kali ye mukulu wange yagera time nti ono ndi akanjabukanye naye nankubira nanga sebo nze wanji muganda wange singa mbadde sikwagala nnyo ola mukulu la bongo waliwo kibayita okukola statement tugeze ku police batakukozesa mbu 3 omuntu yenna bw'okola statement nga nze nakola statement ziwera 30 David yandeetako bambega nga nze simanyi nti bazze kumbega banjanga ku interview ya bonna banjuba nga njogera ekintu kyekimu nesawa za leero ku myaka nkyayogera ekintu kyekimu oli bwagenda naga nti oyo mwana yalaluka mulalu oyo mulalu afaanana nga nze